atenderezwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Ndi kitangaala mbasindika ekitangaala, ndi kwagala mbasindikira okwagala, ndi bumu mbasindikira obumu, ndi ddembe mbasindikira eddembe, mbogombogo kyewaggula erezaala enkambwe wakasigwa kuzikira. Mbalamusizaako baakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde. Oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Katonda okubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri Omukama Aken. Saba tukole ekikoowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu. Nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gafuulawo eddembe. Otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere bumu mu butukuvu obukutuddemu. Asinga kubeera nga ntandika ebbaluwa y'akadde kano, njagala nkujjukize omwagalwa. Ebiseera ebisinga okukula okw'omwoyo tekuulikikanga akuyingiwala, naye kuulikikanga okufiirwa. Lwaki? Nti oyina okweggyamu enkola zonna enkadde, enteekerero za lubaale enkadde, enkolaganayo n'abantu n'ebintu byonna ebitali bumu wamu n'okwagala okusukkuluma okubagatta awamu mu kika n'eri obutonzi bwonna. Kino kisoboseze okusobola okubeera nga wasigalawo ebbanga erikuwuliza nga asuuliddwawo ettayo. Naye omwagalwa ebbanga eryo teritegeeza nti osuuliddwayo ttayo, naye litegeeza nti oyina kati obusobozi obukuyamba okusobola okubeera nga olaba ebintu okusinga nga we byali bibadde. Kitwale nti oguze entebe empya mu ddiiro lyo ng'obaddemu n'entebe enkadde. Omwagalwa oyina okuggyamu entebe n'ebyo ebirala by'oba oguze kubanga tosobola kubigattikaganya na bikadde kubanga biyinza okubeera nga tebijjamu, oba nga dizayini gy'obadde obala tegenda kubeera ng'evaayo bulungi, oba ng'ebbanga eryo ery'eddiiro lyo terijjamu bipya na bikadde. So olina okuggyamu entebe enkadde, olina okuggyamu ebyo ebikadde, then oteekemu ebipya. Naffe bwe tutyo bwe tuli. Ensi yaffe okubeera ng'ewangibwa tulina okusobola okusooka okumala okuyingira mu nda yaffe ne tweggyamu enkola ennonoolezo zonna ne tusobola okubeera nga tujjukira obuwangiro. Obuwangiro babujjukira bujjukizi kubanga bwe twali mu lubereberye, segera bwe twali tubujjukira bujjukizi mu biterekero y'obutafaali bwaffe obututuddemu. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti: mbalamusizaako baganda bange, nze Aken yenze ayogera, mbalamusaako mu ddembe n'okwagala abaagalwa. Bangi batambuza obulamu bwabwe mu ngeri eno. Ekisooka, balaba oba bafuba okulaba nga obulamu bwabwe butambula bukwakku, nga buli kye beetaaga bakiyina era nga n'ebizibu byabwe ebinene birabiriddwa. We bamala ekyo ne batandika okubeera nga banoonya essanyu
naye obuzibu buli nti abantu batandika okubeera nga banoonya essanyu wabweru waabwe. Ekibaleetera embeera ey'okutandika okubeera nga baliikirizibwa ebyo ebiri wabweru bwabwe oba ebyo ebibasanyusa ebyakiyita mu luggya oba ebyamangu nga mwe muli okukuŋŋaanya ebintu ebyabuliwo, okukuŋŋaanya obuuma n'okukola ebyo ebintu ebibalowoozesa nti bibaleetera essanyu. Kitegera abaagalwa, ebintu ebyo tebibaleetera ssanyu lya nnamaddala eritakoma. Nedda. Kitegera naye libaleetera ssanyu eryo lye munoonyeza wabweru wammwe, eritasobola kubeera nga liwangaala akadde akawanvu oba lyotasobola kubeera nga osikiza abazzukulu bo abali kuvaamu aba abaana bo abali kuvaamu. Kyengezaako okubeera nga mbalaga at least musobole okubeera nga mulaba yenkola eno wammanga. Kwe kulaba nga obulamu bwo butambula mu ngeri nga w'obwagala, na buli kintu kyonna ky'oyagala ng'okisinkana n'ebizibu byonna nga birabirirwa. Kati w'omaliriza ekyo, teeka essira mu kubeera nga weerongoosa nga ggwe oba oweeyimusa nga ggwe. Mulaba nti nno point esoose eri efaanagana n'eno eddako, naye ey'okubiri ya njawulo kwesoose. Mu kubeera nga weerongoosa osobola okuyita mu kusirikako oba kye muyita okukola ekyombo, okugenda eri oyo ow'obwongo n'ayogerako wamu naawe, okuyiga ebirungo ebijja, okugezaako okulaba nga ofuna ebirungo ebyo ebifuula obulamu bwo obujja, okutonda ebintu oba okukola mu nkola ezannakyewa, okukolera abalala oba okukola ebikolwa ebyo ebyekisa ebikuyamba okusobola okubeera ng'olongoosa olugendo lwo, era oluusi n'obeera omulabi eri ebintu byonna ebibeera biyimuse mu lugendo lwo oba mu bulamu bwo. Kisigera abaagalwa tekitegeeza nti nno olina kukola ebyo byonna, naye osobola okukolako ekirowoozo ekimu oba bibiri. Kitegera omwagalwa toyina kubeera nga weenyigiriza weesange nga otwala obudde bungi mu ebyo bye tuyogeddeko waggulu mu kusobola okubeera nga weeyimusa oba nga weerongoosa ggwe ng'omuntu. Gezaako okulaba nga ofuna obulamu bwe weetaaga na buli kintu kyonna kirabirirwa. Amaanyi agasinga obungi ogateeke mu kubeera nga ggwe kennyini weerongoosa. Self improvement, okubeera nga weerongoosa ng'omuntu kitwala akadde, si kye kintu ekibuguutanira. Bw'obeera nga owulira nga okulongoosebwako kugenda mu ngeri ya kasoobo, abaagalwa manya nti era waliwo ekigenda mu maaso, era kiba kitegeeza nti weewadde akadde, kubanga si buli kinnoomu nti akikola. Buli woogezako okulaba nga weerongoosa, akadde ak'okusanga essanyu ojja kukasanga mu ndaayo. Ojja kuzuula emirandira egy'ebirungo eby'enjawulo ebyo by'ozimbye, emirandira egyo egy'obukkakkamu era egikuyamba okusobola okubeera ng'ofuuka ekyo kye wajja okufuuka. Kitegera era ekyo ky'oba okabadde mu ndaayo kye kiwangaazi, kye kisobola okubeera nga kigumiikiriza, kye kisobola okubeera nga kikuwa essanyu erya nnamaddala okusinga okubeera nga
olowooza nti ogenda kujja essanyu ku bintu ebiri wabweruwo ebyo byolowooza nti bikusanyusa kitegera abaagalwa kyangu nnyo okubeera nga ojja essira eri okubeera nga weerongoosa ate ne weesanga nga otadde essira ery'ensi ekikuleetera okubeera nga oliikiririzibwa essanyu lyo okuva eri ebyo ebiri wabweruwo. Kansubire nti ebigambo bino bigenda bayamba n'okwagala kwange kwonna yenze muganda wammwe okuva mu Munyenye Haken atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obwangwa obuwangire bwabwe Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.